Kale mbaniriza nnyo mwenna abeekuumidde ku Twistalk TV mugamba mutya kansube nti buli omu ali bulungi. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 9 olunaku lwa Monday, Alien Skin muyite Mulwana Patrick nga ge mannya ge original wabula nga ye yeetuuma Alien Skin Kimenke CEO Top 10 aleeteddwa mu kkooti wakati mu bukuumi obw'amaanyi wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Gwolaba oyo afukamira oba asitama n'oyo ayimuka ye Alien Skin. Oyo asitamye makkati atalina nviiri emabega awo ye Julio de Caesar omu ku ba bodyguard ba Alien Skin nga bakwatibwa ku lunaku lwe lumu. Kale Alien Skin yakwatibwa leero, Julio n'akwatibwa enkeera. Emisango egy'abakwasa bano abaami kwaliko Alien Skin ye emisango egyamusomerwa kwaliko emisango gy'okubba essimu ekika kya iPhone 15 ebalirwamu miliyoni 3.5 saako n'okubba emitwalo 48 ku muvubuka wali eri ku restaurant ya H&M. Ebyo byonna mubimanyi. Julio de Caesar emisango egyamuggulwako kwe kwali okutabangula emirembe saako n'okukuba abasawo n'abakuumi wali eri ku ddwaliro ly'Ensambya Hospital we baali bagenze okuba nti ate batwalayo munnaabwe omugenzi kati amanyiddwa nga Joram. Ono eyafa ku lunaku olwo ku bigambibwa mbu abasawo tebakola kimala era tebafaayo bw'atyo n'asobola okuba nti ate alusulamu akaba oluvannyuma lw'okufuna accident bwe yali agezaako okuba nti ate azizika emmotoka egambibwa mbu yali egaanye okusiba n'ejja n'emunyigira ku kisenge. So embeera bw'etyo bw'eri. So Alien Skin olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti. Jjukira Alien Skin ono yali waakuleetebwa mu kkooti ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwa Desemba gwe gujja. Wabula oluvannyuma lw'okuvaayo ne bamulwanirira abawagizi be ssaako n'abantu abalala ab'amaanyi mukko, Alien Skin yasobola okuba nti ate akendezebwa ku nnaku z'agenda okuba nti ate abeera eruzira. Ensonga ye y'okuweebwa bail n'ekendezebwa n'eteekebwa ku nnaku z'omwezi ezaleero, ennaku z'omwezi ezaleero leero olw'Emmande. So Alien Skin aleeteddwa mu kkooti wakati mu nnamungi w'omuntu, wakati mu bawagizi ba Fangoni ababadde abangi ennyo okukamala nga bagezaho okuba nti ate bamulaga One Love CEO Top 10 mukama waabwe osobola omuyita Vibes Katero we Uganda Alien Skin. So embeera bwetyo bweri wali eri ku kkooti emakindye. Embeera bwetyo bweri embeera ya bugumu. Tulabyeko ko omukyala amanyiddwa nga Jennifer Full Figure wali ku kkooti okuba nti ate ensonga zino azikwasaganya bukwaku. Jjukira Full Figure ono ateekeddwa okuba nti ali ku musango gwa Hajji ogugenda mu maaso n'okuba nti guwulirwa ku High Court. Wabula alina okusomoozebwa nti ku lunaku ate era lwe lumu Full Figure alina okubeera ku nsonga za Alien Skin okuba nti afuna bail. Hajji ali eri ku High Court, Alien Skin ali wanene ku Makindye, kkooti y'e Makindye omusango gwe gye guwulirwa. Bonna bali mu kusaba kuweebwa bail. Alien Skin ayagala bamuwe bail, Hajji ali mwizera naye ayagala bamuwe bail asobola okuba nti ate awoza ng'ava bweru. Embeera yo bwetyo bweri, embeera ya bugumu. Naye katubasabire basobole okuba nti ate buli ebintu bino babivuunuka bulungi nnyo, basobole okuba nti obuzibu buno babuvaamu. Alien Skin ono ataddewo ebbugumu ly'amaanyi olunaku olwaleero ku kkooti kubanga abaana ba Fangoni bamulaze laavu. Abaana ba Fangoni bamulaze nti CEO tuli naawe. Awo abadde agezeho okuba nti ate ava mu mmotoka bagiyite bakuntumye baasi eyo gye batambulizaamu abasibe n'omukuumi we Julio de Caesar gw'olaba awo emabega atalina nviiri. Abaana ba Fangoni bano jjukira bw'ogenda eruzira bakusalako enviiri. Kakati bo kye baakoze nabo bagenze mu maaso ne beesalako enviiri bonna. Buli kisigo omanyi nti muntu wa Fangoni awagira Alien Skin bwe bategedde nti Top 10 waabwe CEO Kimenke bamusazeeko enviiri, bwe batyo nabo basobodde okuba nti ate beesalako enviiri bamulage nti tuli wamu naawe muganda wange. Oba okitegere ekintu ekyo. So kankutuuseeko ebimu ku ebyo owulire amaloboozi ku bimu ebifudde wali eri ku kkooti nga Alien Skin atuuka mu bukuumi obw'ekitalo. Babadde bamukuuma nnyo
nga bw'okiwulira. Ekiriwo nga sinaba kutwalayo katono, ku kkooti e Makindye bagaanye amasimu. Jjukira nti abavubuka babadde bangi, abavubuka bangi abazze okuba nti ate bakyalira ku Alien Skin wali ku kkooti e Makindye, oba bazze okuwulira okusaba kwa Alien Skin wali okuweebwa bail wali eri ku kkooti. So Full-Figure bonna abagambe bannange temujja nnyo, bajja ttuma omusajja bwe mujja nga muleeta ebbugumu lyammwe. So mujje mpola, wall and them, oba okitegera ekintu ekyo. So naye ng'embeera bwetyo bweri, katusabe omukulu Alien Skin asobola okuba nti ate avaayo olunaku olwaleero. Omanyi si byangu, naye katumusabire tulabe oba nti asobola okuvaayo olunaku olwaleero oba asobola okuba nti aweebwa bbeeru munnange. Naye ng'embeera yo bwetyo bwekola ki? Embeera yo bwetyo bweri ku sayidi eyo eya Makindye court, oba okitegera ekintu ekyo. So kankwe agamu ku maloboozi owulire embeera eri wali ku kkooti ey'ebbugumu nga Alien Skin aleetebwa ku kkooti e Makindye. Uyo pango ni ajera kabonero kalaba we Holland. Oja wagabe. Yo.